Oh yes, chiri Kampala mama nyabo abantu bakuba nti obolyawo betwala. Sheebah Kalungi avudde nanyo nayingira Acheng Open Honorable Kuvetoroman MP avudde nagamba nti obolyawo abayimbi bensi balina ogenda maaso n'okukuba nti babaningibwa okugezaako okuba nti bakoma okuba nti bagenda masomero okuyimba mbu batambuza obuseegu abaana ne bonooneka mbu bagenda bambadde bukunya abamu tebambala nampale zaamuna ne basitamira abaana. Jjukira incident ya mukyala mukulu amanyikiddwa nga Winnie jjukira Sheebah yemu ku bakyala obolyawo abayimbi abakyagenda maaso n'okuba nti bakuba amasomero fanbase yenene mu masomero naye ng'ate mpola mpola yasobodde okuba nti obolyawo avayo defendinga yabadde ayogerako n'omukutu gwa TV ogumanyikiddwa nga Sanyuka TV. Sheebah Kalungi yavudde n'akuba emmeeza n'agamba nti Honorable leka kwekwasa mutandike okuba nti mumentalinga abaana bammwe bulungi mulekerawo kwekwasa abayimbi kuba omuyimbi ajja just kuyimba si yajja okugamba mwana wo nti kunama oba yambala bubi oba tandika okuba nti weegabagaba okujjako nga mulina emitwe ebinafu be mupite mukyalina kyemuteesa na kulowooza eyo motion tesaana kugenda mu parliament okujjako nga mulina okuba nti muyisaawo mpola mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe mugazi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanyani dobozi bamutantami Jimsode na Marich Boya Maxud Jimedi ni Uganda wabula kwanti otamula naffe wabula kwanti otwagala wabula kwanti ogenda maaso kwanti subscribe ngala yes subscribe ngala kwanti subscribe ngala maaso kwanti subscribe ngala wabula kwanti tutambula ffe nampola mpola ekiri mu ggwanga lyati Uganda abayimbi kati otwogera bali ku bunkeke especially abayimbi abatayimba gospel music njogera ku bayimbi bensi abagiyita secular music. Waliwo MP avatulu mukyala woman MP amanyikiddwa nga Acheng Opende yavuddeyo n'aleeta motion enkambe ku floor ya parliament egezako okuba nti ebaga etteeka ery'okutangira abayimbi ogezako okuba nti bakoma ogenda mu ssomero ng'onagamba nti abayimbi ba Uganda bagenda mu maaso n'okuba nti basesanya obuseegu mu baana b'essomero buli gye bagenda okuba nti bapafominga bagenda mu maaso n'okuba nti bayigiriza abaana enkola y'obwenzi okwambala obwere n'okuba nti buli bakunama. So omukyalo ono yasobodde okuba nti ateeka okusaba kwe oba kye bayise bill mu parliament. Wanenno kyalese omuyimbi Sheebah nga si musanyufu njogera ku Kalungi Samali Sheebah yavuddeyo nga si musanyufu n'akuba emmeeza n'agamba nti okujjako MP nga tolina byakola mukyala gutandika okuba nti obeeramu n'amagezi tandika okuba nti oswala ebyo bye mwogera tebirina makulu okuvayo n'ogamba nti oba oli abayimbi balekerawo okuba nti bapafomingira amasomero ekyo kikyamu. Sheebah yavudde n'agamba nti MP ono okujjako nga abaana be yabakuza bubi ate nga obolyawo talina time ya famire ye kyova olaba ayogera ebintu ebitakwatagana. Yavudde n'amusaba n'amugamba ntandika okuba nti you advise your kids okubalaba ebintu bye bakola nga bituufu dhani okuba nti weekwasa abayimbi kubanga abayimbi omulimu gwabwe guli very simple gwagenda mu maaso n'okuba nti basanyusa so bw'ogenda mu maaso n'okuba nti obolyawo oyogera bino na bino tebikola makulu. Sheebah yavudde n'agamba nti ebiteeka bya Uganda ga parliament ya Uganda kugata ne ba MPs obolya tibakyalina byakola so bagenda mu maaso n'okuba nti bateeka ebiteeka tujjukira mu mwaka gwali gwa 2018 government yagezaako okuba nti ereeta bill eyali mu parliament ng'egezaako okuba nti etangira abayimbi okuyimba ku bivulu ebyenjawulo omuyimbi ng'alina kuyimba ebivulu nga 2 olunaku especially ku lunaku enkulu batangira okuba nti obolyawo batangira ebiragalagala mu bayimbi ebiteeka lyalimu okuba nti omuyimbi nga tanaba kuba nti obolyawo agenda ku stage alina okuba nti akeberera oba yanywedde enjaga oba omwenga omuyitirivu. Etteeka lino lyalimu erigamba nti omuyimbi nga tanaaba naye tasobola kuba nti obolyawo agenda apafomingira abantu so mwalimu ebintu bingi eryagenda maaso n'okuba nti liwakanyizibwa bannayuganda. So far part 2 nga Kingsa agezaako okuba nti afuuka oma president nga bakyali mu lutalo n'esindi gavumenti egenda maaso n'okuba nti eteekawo enkola egezaako okuba nti ekendeeza amanyi g'abayimbi especially mu masomero twabagambiranga nti muli awo muli mukola bino na bino mugenda mutubo nga naawe simanya mugenzi eggulu mujja kiraba kati empeera etandise okuba nti efunika. Sheebah yavuddeyo n'akuba emmeeza n'abayimbi abalala oboli awo si basanyufu na nkola gavumenti gyagala kukola nti ekolamu ebintu byayo. Tujja sigala nga tukutuusaako amawulire ne sitole nga bwe zinatambula mpola mpola. Tugenda kusaba ekintu kimu mugende maaso n'okuba nti musubscribinga nga akatalekeka ngenda kusaba ba MPs be Uganda
batandika okulowooza ebintu ebitwala Uganda mu maaso, amafuta agaalinnye, ebintu birinnya, abantu baavu balya kimu, enjala ebaloma. Okujja okudisikasinga ku nkola y'omuyimbi gwe muwadde n'essente okutwala mu masomero tekiba fair. Ate n'ekirala mutunulire nti amasomero agasobola okwafundinga abayimbi masomero g'abaana b'abagagga, amasomero g'abaana b'abaavu tebaleeta bayimbi ku masomero. So abaana b'abagagga babeera n'amasimu ewaka, batata we beekiisinga ne bamama we mu ddiiro nga balaba abaana ne batandika okuba nti bagogolinga ku bintu ebyo ne batandika okwonooneka. So empisa zirina kutandikira kuva waka. Ebyo bye mwekwasa abayimbi si be bagamba abaana bammwe okutandika si be bagamba okwekiisinga ewaka nga abaana balaba, si be bagamba okulira abaana bammwe amasimu ne mutandika okuba nti mubalaga muvi ezirimu n'obusegu. So kyova olaba obusegu genda okuba nti buyitirira, ate nga n'abamu oba oliawo n'ebiseera nga babitandika dde okuba nti oba oliawo babira because balaba movies ezo zemuleeta ewaka okuba nti mulaba. So mulekerawo kwekwasa bannayuganda. Muyimbi talina musango yakola, yayimba buyimbi n'afuuka owakabi nga nawe bwagenda ku ssomero n'ofuuka MP mpolampola n'osoma ebitabo n'ofuuka n'ofuna kiwafuna n'ogenda mu parliament n'ofuuka. So mulekerawo kumulako bannammwe emirembe nga mwe ba MP be Uganda bwabanga oba oliawo ebintu tebyagala tebigenda nga mubyagala mukomyawo kubeera ne fitina ne fujjo bampitantamijimuzo ka mukome wano olunaku lwa leero.